Ensonga z'abayizi n'abakulu b'amasomero ate poliisi y'Ebulenga ekutte abavubuka abaludde nga batigomya abatuuze nga babayingirira mu kiro ne babakolako effujjo. Kyokka abakwate balabudde Ababalonkomye nti singa banaba bateereddwa bajja kumanya ababakwasizza era nabo baddemu babakoleko effujjo. Yevuddeko amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Geoffrey Kasigazi Tumusiime yalabula abatemu abalumba abantu mu bitundu by'Ebusiga ne Bulenga era n'aweera nti baakubafuuza yonna gye bali bakwatibwe. Okuva olwo poliisi badde ku muyigo gw'abakulira obubinja buno okuli Muyanja Umaru amanyiddwa nga Taata Saamu ne Kazibe Bashir eyeeyita Mabiito nga mu kiro ekikeseza olwaleero akulira poliisi y'Ebulenga ASP Sande Roni bano abagombyemu obwala. Abalumbiddwa kuliko Najjuuko Jane gwe babbiyeko ebintu by'omunju n'ensimbi ezisoba mu kakadde akalamba. Flat screen inchi anamubiri yabadde mpya tuka n'atwala paasi yabadde mpya n'atwala engatto. Osisanda asitukidde munayolekera amaka agalumbiddwa ng'asookedde wa Najjuuko amutegeeza nti Taata Saamu muliraana we era ng'amaze ebbanga ng'amubba wabula nga batya okumuloopa kuba yabalabula nti singa bakikola wakubatta. Bamuyita Taata Saamu. Kati amaze ebbanga ddene ng'ajja wano abuuka ekikomera nga tumulaba nga tumuwulira ng'abuuse n'atambula naye atutte ebintu biyitirivu byakatwala wano. Agambye nti ne gye buvuddeko bamulumba ne batwala buli kimu era ne balekawo n'essimu ng'eno yagikwasa ose yaliwo ekiseera ekyo batandikireko okunoonyereza ng'ebyokuloopa abadde yabivaako nkati balina essuubi nti obaoliawo baneebaka ku tulo. Ono ose aliwo yesimanyi kubanga ffe twali twakowa dda n'okulipootinga ku poliisi era mwebaza kubanza olwamugambye ebintu byange yasitukiddemu ne mwami Diriisa ono banyambye nnyo. Atulaze n'enkoko za Lunda zagamba nti emisana zisiba mu kiyumba olwo bwe buziba n'aziyingiza mu nnyumba mwe basula olw'okutya okubbibwa. N'atulaga n'ebiwandiiko kwazaalopera emisango gy'obubbi. Twasangawa oluvannyuma ennyo twasangawo akambe wano kambe katono kamyufu kakiti kimyufu jangu oleeta akambe ako ekufulu simanyi ngeri gyazigula oyo omusajja bannaye. Osisanda atuuseeko ku woofiisi za kampuni eyoza engoye ababbi gye baayingiridde ne bakuuliita n'ebyuma ebyoza engoye ebisoba mu bukadde 5 amasuuti n'ebirala nga nnyini kampuni eno Edward Mpanga agamba nti baleese emmotoka gwe baatisse omunyago gwabwe. Asibye poliisi okwongera amaanyi mu kunoonyereza esobole okuzuula ebintu bye ebyabbiddwa kuba balabika nga boolekedde okudda mu kyalo ng'agamba nti mwetegefu okukolagana ne poliisi mu nsonga eno asobole okufuna obwenkanya. Fasiti zonna za laundry nabba n'engoye z'abakasitoma baatubyeko amakooti suuti kooti 5 bedi cover emu blankets 2. Najjuuko atuuseeko ku poliisi abakwate gye bakuumibwa ng'olutuuse Mayanja amweganye nti ye tamumanyi era n'amulabula nti tewali amwerijjako n'amala gagenda atyo. Abantu ab'enjawulo balumiriza abantu bano nti baatuuzaako n'olukiiko ne babagoba ku kyalo kuba buli lwe babakwatanga nga tewali kikolebwa nga ne mu kiseera kino babadde basengukira buloba nga gye bava ne babatigomya. Kati neiba wange ejjo ono aninaanyi basambye oluggi ne lwegula lwonna bweru n'avaayo n'ejjamya n'adda mu mulyango ogw'omu kisenge n'asirika. Ekikoosa kyo kinene naye nga kirina bapawaliida baazo be Taata Saamu. Abudi Muwonge yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Aleka tusabe ensonga eyo ekolebweko naabo baze ebintu ne babbi mukadde kano nsabukirize tusooke tuwummule mu tukyalina amawulire mangi nnyo gotasaanidde kusubwa tubaawo. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Batitosoka nompa emanga tonagenda yenyonta esose kodia abasoga myuse ne kalamateliwa n'enyola tonyambe ompeyo kuema. Abasamu bajjumbidde jjuma esoose mu kisiibo ne babakuutira ku nneeyisa.